po jako akawuwo. Abantu 5 be bafiiriddewo n'abalala ne baddusibwa malwaliro nga bali mu mbeera mbi oluvannyuma lw'emmotoka y'amakomera namba Yuggi 0364 ebadde eva okukomera ebutuntumula ng'etwala Abasibe okulima bw'etomereganye n'emmotoka endala ekika kya Toyota Wish namba UBG 5887 ebadde eva e Nakasongola ng'edda e Kampala bwe yabissa omupiira okukakana ng'eyingiridde ey'amakomera. Mbadde mu nnimiro wano mu Kisenyi wano kumpi omupiira ne gwabika ogw'emmoroka kati omupiira we gwabise ngenza okulya ng'emmoroka ng'eggwa kati bwenziruse okutuuka badde nakatuuka ne mpulira ekintu nga kibwatuka emirundi 3 kikubye ogusoose tu emirundi emeka 3 n'enziruka okujja okulaba ekikoze ekyo ekibaddewo era tugenze okudduka okutuukawo ng'abantu bali mu mbeera mbi. Motoka y'Abasibe ekoze akabenje ebaddeko Abasibe 5 wamu n'abasirikale b'ekkomera 12 era ng'Abasibe 5 tebalutonze wabula nga ku basirikale 12 babiri bokka be basinze okulumirizibwa wabula nga byonna ebikwata ku bantu bano tebinamanyika bulungi. Nga kava Nakasongola nga kakada direction ya Luweero ng'endala ya prison ejjana ng'eva Luweero ng'edda Nakasongola akamotoka akatono nekakola akamotoka akatono nekabika omupiira kati driver n'agezaako okulwana nako kati mu kulwana nako emmotoka ya prison nejja nekola nejja ne beeyisinganya kati mu kwabika omupiira omusajja n'alwanagana ne kagwa erudda n'owapulira n'emmotoka n'egwa ne yeefuula. Wetuukidde ku byalo Nalongo ekisangibwa mu ggombolola y'Ebutuntumula e Luweero awagudde akabenje tusanze emmotoka zombiriri zitikkiddwa kasiringi nga poliisi okutwalibwa ku poliisi wabula abamu ku bantu be tusanzeewo batubuulidde embeera bw'ebadde. Eky'omukisa omulungi waddewo emmotoka eyambye okusitula emmotoka eno ebadde egudde ku bantu n'egisitula okugizza ebbali kye kiyambye abantu abamu okuba nga bakola ki nga bawonyezebwa. Wegudde ne yeefuula neffe ne tuddukira ku kamotoka ka Toyota Wish. Bwe tukaddukiddeko musajja n'avaamu naye ng'alinako wano omusaayi bw'ati ku mutwe n'akola n'akuba essimu. Piki n'emuddusa n'atuula ku piki n'emuddusa n'emukola ki n'emutwala. Abakulembeze b'oku kitundu bavumidde ekikolwa ky'abakulira amakomera okutambulizanga Abasibe ku loole kyokka ng'abamu babeera si basalire kyokka ne babafulumya okugenda okulima. Basibe abafudde wano mulimu abali ku limandi nga bakyawoza tebannasingisibwa misango n'abalumiziddwa nnako n'ab'ekitundu kyange kuno 2 nga n'omu ku bo addizibwa ng'ennaku z'omwezi 29 mu kkooti omwezi guno ogw'omukaaga gugenda okutandika akyawula ennemba n'emisango talinasingisibwa musango omuntu oyo aba alina okuba mu kaduukulu ka prison talina kutwalibwa kukola kubanga teba kibonerezo kyamuweereddwa nti alina omusango ogumuvunaanibwa. Aduumira poliisi mu disitulikiti y'e Luweero ASP Livingstone Twazaje gwe tusanze awagudde akabenje atunnyonnyodde embeera nga bw'ebadde. We received information of a fatal accident at Nalongo village, Butuntumula parish, that was involving 2 vehicles, a Wish, a civilian Wish, and a prison starter vehicle. It all started when the Wish had a tire burst and it lost control. Then it rammed into the prison's vehicle, which was coming from the opposite direction. In that accident, the prison's vehicle equally lost control and overturned. It had 54 occupants, prisoners, and then 12 prison officers. Dr. Stephen Magera akulira eddwaliro lya Luweero abaleeteddwa abalwadde atunnyonnyodde omuwendo gw'abo abaleeteddwa n'embeera mwe babadde. Byennyo tubawadde first aid ne tubateeka mu ambulances. Abasinga batwaliddwa e Mulago era nga mbalwadde abo mutoto babadde 54 ababadde ku kabangali eyeefudde naye nga 5 be bafiiriddewo. Kakati be tuyinawo wano tuba classifyinze mu batali bubi nnyo era ababadde obubi ennyo babadde 6 era abo tubatadde mu ambulance zaffe n'eya Red Cross waliwo n'ambulance ezitwegaseeko endala ne zitubadduse e Mulago kubanga embeera ebadde teri si nnungi. Abamu ku babadde obubi bateereddwa ku ambulansi ez'enjawulo ne babongerayo mu ddwaliro ekkulu e Mulago okusobola okufuna obujjanjabi nga beetaaga obujjanjabi obusingako. Abamu abasinga be tulifaarinze babadde n'obuvune ku mitwe, abamu babadde beesika, abamu babadde bamenyese bubi nnyo,
abamu bamenyese embiriizi olw'akabenje kano ke baguddeko. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.